Njira mupitire director wa Semwaye James Birungi obere ku video. Njira mupitire deputy speaker of parliament Thomas Tayebwa abere ku video. Njira mupitire Anita Amongi mama Sadole Lususu abere ku video. Njira mupitire abasubuzi bwenna mu Uganda mbere ku video. Abakasiita Mathasi Mpuga Nsamba owekitiibwa Uligani Mathasi Mpuga Nsamba obereko. Njira muntagireko abakulu ba URA Uganda Revenue Authority. Njira muntagingire police. Njira muntagingire Wasanya Charles Peter Murega Karoli. Saba futubazi afutubadde mmengo Karoli Wasanya njira obere ku video eno. Njira muntagingire wano Retired Kano Chiza Besigye Chifefa bere ku video ne FDC. Retired Kano Chiza Besigye yera bakutaginga oje ku video eno. Njagala kone mukulu Moses Sali eke Bebe Kuru abere ku video eno. Muntagingire ko mukulu go bayita Kabanda omuko basubuza bayita basubuzi. Muntagingire ko mukulu omugo bayita Ntale naye nga yeyita musubuzi. Njira muntagingire Sekitto owakasiita be bantu basatu bebe yita bakulembeze basubuzi babere ku video. Njira bawa kigulalo gikyaleero then tusimbira tugere ku video ene yatulese kubanga ebyokukola tuyina bingi. All right, kamala kuyisawo akalango kamubwe kati then tuleke tugende ku video yatulese mu bulungi nnyo. All right, gwena asubira oba ayagala okutambulako mwaka guno ogugwango yaragerako mu ggwanga lya Canada jalogezesa omukisa gwo. Waliyo seminar oba conference etegekeddwa nga mutu omukulu eyitibwa the third annual gender based on violence ejja kutandikira ku z'omwezi 29 omwezi ogwa November ekomekerezebwa na ku z'omwezi 1 December 2029. Omulamwa gwayo kwene besinzira ejja kubeera gender based violence and intersectionality. Gwe wenna ayandi yetaaze okumanya bikwata ku seminar eno oba omusomo guno ojja kukubira ku mukyala Veronica Jumba ku simu ye ey'omu ngalo gyentera obbawa eri +1 647929034 ejja kubanga etegekebwa mu kitundu ekiyitibwa Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5 kyekifo wegenda okubanga ituula. Kale n'abagyetaaze nkiteeka nnyo ku mutimbagano gwange yeeyo. Kati bwenvaawo nga mmaze okuba akalanga ako tuba tugenda ku Kigulalugi. Njagala Ekigulalugi kino kisimu kasalemu Ekigulalugi kyali mu kisalemu kiwereze buli munnayuganda yenna gyali mugenda kiwuliriza bulungi nnyo. Buli munnayuganda yenna gyali Ekigulalugi kyali nkikuwereze naddala abasuubuzi kansubire nti kinaabasanga nga muli bulungi. All right, kyemwayagalizanga embazzi kibuyaga asudde. Kyemwayagalizanga embazzi kibuyaga asudde. Bannayuganda nkiddemu kyemwayagalizanga embazzi kibuyaga akoze eki kibuyaga asudde. Abasuubuzi mwenna Ekigulalugi kyammwe nkibaweereza era njala kibatuukeko buli omu mu dduuka lye mwali oba oli mu makaago oba oli ludda wane nga wokola emirimu gyo. Ekigulalugi kyammwe kibaweereza mwenna kigenda tambula kitya kigenda tambula bwe kiti. Entasiima ebulagiwa babikuli abalungi mirimu mumpulidde bulungi nnyo. Nze kusookera njala bebaza ne munaakola volongoto gye bisemberayo ne njala bebaza omutima gumulaze okuba nti mutaddewo kye tuyita okwekalakaasa okwemirembe nga mulaga obutali bwenkanya mu misolo egibagibwako egitalina mitona magulu mwe bali nnyo mwe balire ddala. Bwe mmala bebaza ne mbagamba ekigambo kimu. Mumpulirize bulungi nnyo. Bwe mbala bebaza ne mbagamba ekigambo kimu. Gwe wenna yeetabye mu kwekalakaasa okwemirembe nga muwakanya emisolo giyitiridde. Togeza n'oggulawo edduuka lyo nga ku biweekalakaasizzaako tofunyeeko n'ekimu. Kiddamu. Omusuubuzi yenna mu Uganda yaggadde edduuka togezaako kugulawo dduuka lyo ng'ekyakwekalakaasizza tebajje wadde n'ekimu. Lwaki? Wuliriza bulungi nnyo. Nabagamba nti gwe omuntu wa bulijjo njagala osooka omanye nti power belongs to people. Yensonga lwaki tulina omwebala ogugamba nti people power our power. Ssemateeka wa Uganda akawayira akasooka kugamba nti power belongs to people nti obuyinza buli mu bantu. So si kabinja k'abantu akatufutubbalako obuyinza buli mu bantu. Power belongs to people.
mweke nyini temukimanya amanyi gammwe ge mulina mu abasuubuzi nti mwe muyimirizaawo yosseri ne gavumenti era bwe mwekusala akajegero okumala omwezi mulambe gavumenti bateriiwo. Kati njala bagamba people power, our power belongs to people. Togeza n'oggulawo edduuka nga ku bye mwekalakaasizza tekuli na kimu kivuddeyo. Na kino kanki bagambe musuubire abakulembeze bamu bbali amoolukwe. Nkiddamu. Musuubire abakulembeze bamu bbali amoolukwe. Okuli Kabanda, okuli Ntale ne Ssekitto, musuubire abantu bano bbali amoolukwe. Era musuubire bagenda tandika okukola ebiboozi tukkiriziganyiza ne gavumenti bagenda tubulira ABCD bano banyampi. Bano bonna balipotinga wa Salimu Sale. Wetwogerera essaawa zino ebyenfuna bya Uganda biri mu economic masturbation. Ekigambo mukimanyi mu Luzungu. Ebyenfuna bya Uganda essaawa zino biri mu economic masturbation. Mu crisis mwebiri. Kitegeeza tebiriiko mitwe n'amagulu biryawo tebitegeerekeka. Kati bwe muba mukimanyi nti bye birimu temugeza ne mukkiriziganya n'abasuubuzi bamwe muga nti babakulembedde. Okuli Kabanda, okuli Ntale ne Ssekitto. Bano ba mafia era bakozi ba Salimu Sale. Gwe yagaddewo edduuka lyo nga capital war. Gw'omanyi obulumbu oyitamu si Ssekitto, si Kabanda, si Ntale. Bano basinkanye dda bakulu mu gavumenti ne babakingi gye bagenda bakkiriza okutandika okujja obbafera. Capital war business yo tebageza ne bakufera. Lwaki nkugamba ebigambo bino? Temufa kuba embalambo tebaggaddewo. No, nkiddamu mu kigwero gikya. Temufa kuba embalambo tebaggaddewo. Kankujjukize. Mbala ejjudde Banyarwanda abanyankolo olugino bava mu business. Containers zaabwe ziyita ku buli boda yonna nga tezisasudde musolo ne zigende mu Mbalala. Kati bantu tebasobola beegata kubanga tebasasula musolo. Era sagala muntu yena anyigira muntu w'Embalala. Kubanga containers za business bebo kuba tasasula musolo. Era temunnawulira omuntu w'Embalala yenna nga akaana ku kigambo kye bayita e-tax wa e-receipt. Temunnamuwulira yenna Omunyarwanda yenna akayana ng'ali Mbalala. Wawuliddeyo omuntu yenna ng'ava Mbalala akaana ku receipt ya e-receipt oba akaana ku 18% VAT? No, kubanga bano containers zaabwe ziyitawo ne zigenda Mbalala ne batunda ebintu nga tekuli musolo. Gwasasula omusolo gw'olina okwekalakaasa baliri mu bafeeku mu batebeke mwekalakaasa kuba kikwata ku mmwe. Ensonga endala yiino minisita gw'otuula naye talina buyinza kusalawo. Abantu abalina obuyinza okusalawo mu Uganda bali aba. Kuliko Kisavuga General Salimu Sale ali eggulu ali mu kwogerezeganya ne Kabanda n'Entale ne Ssekitto. Kuliko Audrey Lwabogo Moses the night dancer Buchamani ali ebiwoolo n'ensigo z'abaana. Kuliko Yoseriti bahabona tabasira mutano wakale sete tuzede sanga bisibe na nyini kabuyonje tambula essaawa zino nga Windows yeetaga Windows app gye bantu basatu. Minisita ba Uganda bonna basiga obungi kifaananyi kubanga tebasobola kusalawo. Ne mwatudde na bwe baganda omuntu omu ekisatu. That is a big lie. Museveni yasalawo. Kati ate Museveni mu kusalawo kwe alina kumala kufuna pressure mu basuubuzi. Mwe bannannyini nsi, mwe bannannyini ssente. Museveni takyafuna ssente kuva mu World Bank, mu IMF na buli wamu. Ssente mwe muzimuwa. Kati gwe bossi w'onoddira n'oleko mukozi akumanyira kiba kitegeeza nti kiri ku ggwe. Kati jjukira mbajjukiza. Arcades mulimu za Museveni, za Salimu Sale, za Janet, za Muhoozi, za Kahindo Tafire, za Natasha, za Patience, za Lwabogo. Arcades mulimu. Kyovula abantu osasula milioni 3 makuwa lisiti ya mitwalo 7. Lwaki? Kubanga bo bannannyini arcades zino be bakola mu gavumenti era be bali mu Uganda Revenue Authority. Owulira bulungi nnyo. Kati gweddeeyo otandika okugamba nti bakugambye sime mulekera okwekalakasa. Sebo nnyabo ssente zizo si za Ssekitto, si za Kabanda, si za Ntale. Mbagabe bano basinkanye dda Salimu Sale era mugenda kulyanga ennimi zaabwe zikyuka. Gwe kennyini ali awo nkugamba muganda wange tojjaako muliro ku kigere. Era njala bategeeza mwenna abasuubuzi temugeza ne mulinya taxi nga mujje Kampala musigale waka. The moment you show yourself in town kiba kitegeeza nti mulinga abalindirira obulindizi mubalage nti sigenda kuva wange kantu lenga n'ekibuga kikalu ne taxi zireme kola. Kati mmwe temukola mugaddewo ne muwa abataxi ssente mukola lunaku bwongo bwongo bukola lunaku ki?
sigale waka wichi namba edduka walisibye kye kikulete Kampala kubanga twagala ba taxi babere mu lutalo luno ababoda babere mu lutalo luno abatunde emmere buli kimwe kintu kigende kifirizinge twagala kujjako mu 7 by all means bannabyabufuzi muri luddawa okonnetinga n'abantu bano bannabyabufuzi Kyagulanyi yakoze ogwe abala muri luddawa bakansala bakyamaniro Swan kyamaniro Sutu kyamaniro C5 muri luddawa bokukyalo kuva ku district mpaka wansi muri luddawa mwagala kujjako mu 7 by all means ennaku musanvu nga mugaddewo nga tewali taxi ekola teri boda ekola teri kiriyo kya mmere kikola teri baala ekola eno government bayagudde the flat naye ate egadde edduuka golinya boda ngenze mu kibuga n'otula ku lubalaza eno olya ffere mwogera that means ate wa taxi omuwa ssente yasigale nga akola gwe ng'ofiirwa bwebanga countrywide closer as a business nowa boda tomuwa ssente nowa taxi tomuwa ssente buli omu asigale waka amagye gabalindiridde poliisi balindiridde bemulamu otambula basinga obungi nabo bakoowu kyova olaba nti wandibaddewo okuwamba bodaboda mu Kampala okuyitiridde naye teri azikwata kubanga bakimanyi nti bukwata bodaboda ojja kuleeta ekizibu nekiraka nkibabuuse nga nfundikira ekigulalo kye abasajja basinga obungi abali muleeyo e Kampala bonna bambega ba iso na baseemwayo mubeegendereze bemba mwogera ebintu bimwogera mu Kampala abasinga obungi abali muleeya bonna abasinga obungi kati kambagambe abasinga obungi mu Kampala bali mukwetoola mu Kampala wonna ba iso baseemwayo mwegendereze nnyo okowala obbabega n'obajja ku details zammwe musigale waka economy eshatingibwe njala bagamba essaawa zino yoseeri si yali mu control y'economy kati mu economic crisis mulimu lwabwogo n'essali mu ssale era muyinza okusaba appointment okusikana mu 7 tanakyagenda bagamba naye nfundikira mu kigulalo gikyaleero ataali okutambulira kusibala y'amenvu kasita temufuna ku bintu bye mwekalakaasiza nti bajjawo e-taxi oba e-receipt oba 18% kiba kitegeeza mwekalakaasiriza bwerere M7 agenda kuba bawangudde ate okwekalakaasa si kwa misolo gyokka ebintu bingi abachina bave mu retail business basigale mu manufacturing oba importing ebintu bingi nabana abajjako essente z'obupangisa baddeyo ku nomononzi zaabwe nga ssente z'osasula kwe kuli 18% VAT aleme kujja kumwe emisolo mujja kitali mu mateeka gye mulina okwekalakaasa si taxi simanyi 18% no emisolo mingi nnyo kati muddaawo nze mubudde mu kigulalo gikyaleero okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde temwogeza ne mugamba mugenda kugulawo nga temulina kye muwangudde mujja kuba muwedde bagenda bakalakata mpaka mujja kuwulya bubi kino kibagambye mu kigulalo gikyaleero mwebereremu ekigulalo gi kiwedde kati kantandika video Owa omutono video gyesonyiwe bw'oba olina ramu omutono video gyesonyiwe kansubire nti director wa Semwai ne iso mutuuse bakulu kansokere kumwe tukimanyi bulungi nnyo nti muli ba master plan mukola violence n'obuvuyo mulekera okusiruwaza bannayuganda teri musuubuzi kansoke nti teri musuubuzi yazze kuggala dduuka n'afuna gatisaasi ezikuba ebipiira n'alekawo n'obucupa bw'amafuta nga mwakoze egyo emivuyo gye muleeta abayayiba mu Semwai n'aba iso okutandika okukuma ebipiira mu Kampala okuleeta commotion mu kwata abantu ekyo kikyamu nalabyeko n'owa poliisi omu wano kansoke mubazannyire wano nalabyeko n'owa poliisi omu wano oba akimanyi oba takimanyi nga kyakola takimanyi kansoke nkimunnyonnyolo lwaleero mmaka video nakatadde muno Semwai ne iso mulekera ebintu bye mu by'ekifere mwalesa abayayi bammwe ne bakuma ebipiira mu Kampala nga mwagala kukwatirako bantu mulekere emize egyo nawe buno bakanjagala bugende eri poliisi after akatambi kano
security y'omunamwe kandi kudoshita samuli mukora begairite ukamuzisa mukore abakulembeze bamwe bagera mu maaso kuzinga gavumenti mali kujawo mukora abasoboza mukambala mweta okuhamu obinite obino mali kudoshita mukora Sebo Mr. Officer simanyi ranka kijoliko eyakoze akatambi kano. Abasuubuzi beekalakaasiza tebeekalakaasiza nti tebalina security no beekalakaasiza lwa misolo emiyitirivu. Nkidda Mr. Officer wa police. Abasuubuzi tebanneekalakaasako mbu tebalina security ebamala no beekalakaasiza lwa e-taxi oba double taxation tebanneekalakaasako lwa security. Kubanga sigo bakuume waka sigo okuuma maduuka agaabwe. Mulekerawo kaumenta litumanye okusirimwayo kabuyo gukisajja gwe yabadde ku mukalakasa ngoyogera. First and foremost omuzindalo gwoli mukulepukirako ebigambo nti abasuubuzi bagulwa maduuka. Omuzindalo gusasulwa sente za muwa musolo omuwa omusolo ye muno omusajja gwogamba ggulewo edduuka. Akazindalo ka mukalakasa kuwadde oyogerako go wakagula si go wakagula kubanga it's not your personal property. Eno property ya government ya Uganda ani amusasula omusolo ye munansi wa wansi. Emmotoka kuwabadde oyogera ebigambo ebyo sente za muwa musolo oyo gwagamba gulwa amaduuka siijo engatto gyo yambadde sente za muwa musolo uniform gyo yambadde sente za muwa musolo n'andaweya kati gobodda kulinga tosobola kusubula ddo bumaso bubiri wadde okufuna akaduuka wotunda akakopo k'amazzi oba akaveera k'amazzi akanusu 5 gwe nojja okwate mu kalakaasa nga tomanyi bayimirira nga bagula buloko bagula omusenyu oba tomanyi bayimirira nga basasula container mulekerawo busiru poliisi sigwe gwe bagambye okujja okuwa security abantu badde beekuuma mubeere mu bantu baleme basiruwaza mbogende ogende n'abantu gwani bali balwana na revenue authority na government gwe linda omusala gwe gunajja nga bana basuubuzi bagusasudde osirike n'omusala gw'obeere so sigwe kujja kwogera bintu byotategeerera okuva kwandaweya okutuuka ku kintu kyewakutte sente za muwa musolo so mulekerawo abantu bakozesa lwaki sitinge bwe yazze okwogera lwaki sigirimana kale yazze okwogera search names era basindise ggwe kubanga nammwe obwongo babanaaziza obwongo tolina lukusa gwa poliisi kujja kwogera ku nsonga z'abasuubuzi mbu baggulewo mukalakasa gwoyogeza sente za muwa musolo abagadde beekalakasa lwa musolo emmotoka kwadde olinya ya poliisi sente za muwa musolo engatto gy'oyambala engoye z'oyambala andaweya gy'oyambala n'ennyumba mwosula kayimwa mama yingi ya poole akayumba kava ku sente za muwa musolo kati omuwa musolo aga nti sente mpitirivu nnyo bamukenderezeeko gwomuga nti agulewo gwengaani gwenkuvuddeko njagadde kusooka kuteekawo olina okujja kati katugende wano njala soka kuyisawo information yeno yeso keito kansule nti wasanja Spira Mayiga Salonga Mulenge jotuse buno bakanjala bugende eri wasanja Kalucha Spira Mayiga era nsaba omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka munumire kutu osoka empiso bakabono nga tuli mu katubagiro akayitirivu ngazi nano wenkufu njala tegeeza mu ndabanda Uganda abagala Buganda ne Ssaabasajja Kabaka nti Salonga Mulenge ejja wasanya Kalucha Spira Mayiga n'akabinja kakali emwe balidde okusanyawo Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna era nsabaliranye Ssaabasajja Kabaka mutegeeze nti tageza n'akyusa mu ntambula ye yenna ng'akomyewo mu ggwanga nti oba mugambye bamufunire ka private jet kamutwaleko wanaabava oba atuuke gy'alaga tageza ne yeetantala okuba nti bamuwa akanyonyo konna okumutambuza yo plan nayo gitiddemu advance nkiddamu aliranye Ssaabasajja Kabaka mutegeeze nti muzzukulu w'amazigero mbuye akusaba n'obuwombeefu bw'onooba okomyewo tebageze okukyusa mu ntambula yo nti kati olinnye bakufune ka private chop baku helicopter kakutwale ku mukolo wonna w'onoobalaga ne tokalinnya kaveeko kaleke nawo bono bakanjala obuulirize bulungi ali okumpi ne Ssaabasajja Kabaka omwotegereze mu mbeera y'emu Mayiga mwatambulira ng'alinganga ensi mwatambulira jjajjaawe nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka omutegeeza nti Charles Peter Mayiga Salongo Wasanyaga Mulenge ejja yawandiikidde ekitongole ekya Chieftains of Military Intelligence ekikulira James Birungi n'amutegeeza nti bw'ati nti mukulu
nkuwandikidde ebbaluwa eno nga njagala etuuke wa mukama oyo ye Museveni omutegeeze nti enteekateeka zaffe zigootaanye naye tetwagala Kabaka Mutebi aleme kulaba ku njuba ey'omwaka ogujja oba talaba ku njuba ey'omwaka ogujja. Wulira bulungi nnyo, talaba ku njuba ey'omwaka ogujja oba okuza amazaalibwa ge ag'emyaka 7. Mayiga kennyini mu kiwandiiko kye yawandiise n'asindikiramu n'embalirira ey'okutereka Ssaabasajja Kabaka singa missoni yaabwe ereebanga egguse nga bw'agyagala. Naye Mayiga njala kutegeeza mu biwandiiko by'owandiise kankutegeeze. Ebigambo bino ogenda n'obiwandiika n'osaba buli ky'oyagala naye kimanyi nti ebitongole bino birimu abantu bannansi abatalina buzibu na Buganda, abatalina buzibu na Kabaka, abafulumya information eno. Gwe okwagala okutta Ssaabasajja Kabaka gy'oli nti mulya mu ssuwaani y'emu oba awulina ky'omubanja omala biseera kubanga nabwe omaliriza okukola mission eno y'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Naawe kennyini nakugamba dde essasi ly'oppandikeko erinnya lyo kubanga yo seritaleka bujulizi. Wattira kitaawo okweka obujulizi naye ate ggwe. Era ebbaluwa egenda mu maaso negamba nti bapulaninga okugyawo Ssaabasajja Kabaka era mu mwaka nga tazalire ku mwaka gujja oba kulaba ku mazaalibwa ge ag'omwaka ag'ensanvu. Naye nga bino byonna ebbaluwa yagiwandiise yatuuse ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna 2024. Bbaluwa yatuuse ku Semwaye ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna 2024. Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ensi etegedde bulungi nnyo enteekateeka zo era buli kimu bakitegedde. Kati nga nfundikira wano kuba njagala mu mwaka bugenda wa Ssaabasajja Kabaka n'abamuliraanye. Njala tegeeza mwenna Obuganda nti ndabagambye ku Sunday wende mu program emuli Bulange Mmengo nti omusajja ono ali mu kuteekateeka abantu be abagenda omukolera emirimu gye ng'afuuse Kabaka wa Buganda. We twogeredde essaawa zino nabagamba nti ayina nabagambye nga tannagifuluma nabagambye nti omusajja ono alina akabinja kakabalangira n'abambejja. Ne mbagamba nti atandise okulonda abasajja abakulu b'ebika abataka. Ne mbagamba nti agenda kulonda ab'amasaza alonda ab'amagombola okutuuka ku byalo wansi. Tewaayise kaseera mpawe kaaga omusajja ono olw'okuba nti waakabano taswala. Jjo yabalamu ku lunaku olwa jjo najja afulumya ekiwandiiko nti Ssaabasajja Kabaka asiimye kyokka nga Ssaabasajja Kabaka yagenda kukyala wa Kasujja nti akyusiza mu bukulembeze obw'amasaza n'obw'amagombola. Era n'agamba nti ye n'asayiningako nti Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga. Kati oŋŋamba otya nti omuntu yakyadde wa Kasujja ate yalonze abakulembeze abapya n'atasayiningako nga n'ebbaluwa gye wataddeko tiyabadde headed. Kanti bikira Obuganda abasajja n'abakazi bonna abadde babuuse Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga mu Bwakabaka bonna yabakunkumudde omukono mu kibya abali tebakkiriziganye nabo. Naye olw'obutafulumya kyama n'ebyama babadde bayina yabagambye mugenda sigala ku pelolo ya state era nga state zammwe zifuna n'ateekawo abantu abapya bagenda omukkiririzaamu. Era bano basigenda sigala bafuna state zabadde bafuna naye nga ko okubajjako yabajjeeko kubanga ate ebyamamanyi okukola ki okufuluma. Naye nze nga mumanyi nti nsomola buli wamu era nabisomodde. Bannyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaabaze ne bannaava abasajja bonna abalondeddwa kuba amagombola n'abamagombola ab'amasaza bonna bakkaada ba NRM ba National Labourers Movement 100%. Mujjukire nti omwami ono buli Ssaabasajja Kabaka lwabadde amugoba nga akyusa. Nkiddamu nti n'okufuluma kwa Ssaabasajja Kabaka okugenda okukyaliwa Kasujja yazzeemu n'amukwanga ekiwandiiko era n'akubira Museveni n'akubira ne Sali Musale n'amugamba tojja kuvaawo naye kyusa nga bwe tugenda mu maaso nteekateeka okutuusa obukulembeze bonna era we yakyusiriza n'awandiika nti ate gw'ogamba otya nti nonza abantu ate gwe n'onsayiningira. Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ensi ekulaba bulungi nnyo. Kanyongereko na kano ebira tunabyogera ku Sande. Abaganda mwenna badde bazze bangoberera mbagambye ensonga zino. Abagamba nasooka kuba Muganda nga sinnafuuka munda Uganda. Mujjukira bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka embeera bwe yamukyankalanako abadde bampakanya era ne banvuma ne bagamba nze nabimanyiira kubanga ndi musajja Muganda.
Mwalaba Minister wa Lands Mayanja yajja n'ajiriga Ssaabasajja Kabaka nti agamba ati alina ettaka naye nga tasobola bijjamu ssente nga nanofetwamu ssente ez'okulaki ez'okugenda omujjanjaba kyokka nga ssente bwali buwumbi mukaaga Mayiga ssente n'azibba n'akabinja kaakaani akakyolebe naye bwe yakoma okwo Kiwalemba ne mukuba ssente n'azizzaayo ezimu nabaga nti azizzeeyo nga tannalekulira Mayiga ezise n'aziremera kati kansooke mbavuga embazzeeyoko emabega omwami ono okumanya taswala era ng'afungula ndiga yajja neyekazanga omusazi w'ebyayi kukuona agamba Ssaabasajja Kabaka asiimye oba soko osimbe wakati awo Ssaabasajja Kabaka bw'amala okugwa mu njega y'okugenda bw'amala okulwala n'anoonya ensimbi ezimutwala e Bulaaya nga Mayiga azigaanidde n'amala musajja atu neyeeya n'afuluma n'agenda bamujjanjabe w'Akasujja wayite ebbanga ttono nnyo Mayiga n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye ab'amasaza bawadde emmotoka 18 amasaza gali 18 emmotoka zino nga za kika kya Harrier nga buli mmotoka eyo ebalirwamu bukadde 40 n'amala n'awana ab'amagombola piki nakoze okubala kwange okutonotono nga bw'obala miliyoni 4 n'okubisaamu emmotoka ezo bw'okwata emmotoka ezo 18 n'okubisaamu ku miliyoni 4 buba obukadde 720 bw'ogatta piki ziyagabira ab'amagombola ezo saazikubisizaamu nekibale buli piki eri ku miliyoni 7 ze ssente mmeka mpitirivu kati gwe noga nti Ssaabasajja Kabaka yasiima n'abawa emmotoka n'abawa ne piki naye ate ng'ebbanga lya myezi 2 n'ekitundu mabega Ssaabasajja Kabaka yali akyadde w'Akasujja nga talase zimukyaza kubeera w'Akasujja na kumubeezaayo kati omusajja najja n'ajerega Obuganda n'avuma Ssaabasajja Kabaka kati ekyo mwakirabira tumwagala kitegeera mwakirabira ono omusajja state yamuwa emmotoka zino aziwe ab'amagombola ne piki nga yeerabidde nti ate bajja kujja mukuba eggolo mugambe ate Ssaabasajja Kabaka oŋŋamba otya nti Ssaabasajja Kabaka asobola okutoola ssente ziri mu kawumbi n'agula emmotoka obuwulunguta obw'amagulu 2 n'amagulu 4 abuwe abakozi be ate yaleme kufuna ssente zimujjanjaba video tenatandika njagadde sooka obisa obubaka buno nabagamba nasooka kuba Muganda nga sinnafuuka Munnayuganda kati ndi ku mboozi ya Ssaabasajja Kabaka n'atera ogita obubaka bumutuukeko nkiddamu Minister Mayanja yajja n'ajerega Obuganda ajegera Ssaabasajja Kabaka nti abeera tena amatanga tena ssente zimujjanjaba ng'ono yajja n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yagaana okujja okuwaayo boda n'emmotoka ezo kubanga tazimanyiko mayitirizo mukitegedde network amugireko bagikwatemu mujja gisanga ku mutimbagano nzo mukitegedde bulungi nnyo ebiboozi byanywa ku social media tebikwatagana naye nze nakugamba geza Ssaabasajja Kabaka omutuuseko obuzibu ojja kitegeera nti Abaganda okusirika si munyo gwa kisula eyo security alert ya Ssaabasajja Kabaka n'amawulire ewedde kati katusimbule emboozi tutandikidde luddawa katandikire wano njala soko tegeeza Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala oyiteko wano eddakiika ntono nnyo nsooke nkutegeeze okusookera ddala twagala tutwala omukisa guno okwebaza ekibiina kya National Platform abazadde abatuzaala n'abasale ba comrades baffe bonna abakyawagamidde mu makomera mwebale kuguma mwebale butava mu baana bammwe abazadde mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kutegeera struggle kyeki nze ne bwekera kumanya Baganda mubye bamuse ew'okunzika mmanyiiwo bibagwendeze badde ndwanira ggwanga lyange kyekyo n'abaana kye baliko naye muganda waffe mwamulabye gwe bayisizza owi muganda waffe Ssaanya naye nfunye information nti ku basibe 28 abataano babasigazizza ne babatwala Makindye wazzeeyo 23 ekitalya bano abataano basigadde babakubye bubi nnyo kuliko n'omu ekigambwa nti yafudde erinnya litandikizaako Mantini yafudde naye Didigi Kahanga Muhanga James Birungi n'ebitongole by'okwerinda bigambye tebaayo muntu yenna afuluma information eraga nti waliwo omwana Nuupu yafudde
ng'afidde mu Baraki Ssemakindye. Bano abaana basigaddeyo bali bubi nnyo. Abaana basigaddeyo bali bubi nnyo. Njagala president n'ekibiina kya National Platform musabe kooti ebawe ekiragiro ekitalinda. Mukitwale ku Uganda Human Rights Commission ewali Nagadya oba Wangadya. Mukitwale ku embassy ezisinga obungi babawe olukusa mugende mukebera amakomera gonna ewali abasibe ba National Platform. Kubanga era ategeezeddwako nti GMG genetically modified general GMG namu wakati amanya amala genetically modified general GMG genetically modified general Muhoozi Kanyarugaba oba the daily drinking general Muhoozi Kanyarugaba. When never nkola information ku Wednesday this week nembagamba nti abaana bafa basinga obungi abalaba mutamanya batali ku records babatira ku block bine bazike manju eyo kyagenda ku embassy ne international community bateeka semwai ku pressure ne bageza ku ganti basimula amagumba ago bagadduse. Kati wenazemo ne kuba information yeno DDG yafunye intel nti amagezi genna wa international community okujja okulambula safe house nga tebategezezaako muntu n'omu bamu informies nti bayinza okubazindako either today or tomorrow. DDG ayisiza radio code buli ewali safe house mu Buganda wonna. Abaana bonna baakubibwa obubi bonna bafulumizibwe mu safe house ezeezo okuli ne Semwai Embuya okuli n'Ekireka n'Ekyengera ne wonna ne Kolo bonna basooke bagibwemu basooke batwalibwe wabweru wa Buganda bali bana amala okumala okukebera safe house zino kubatocha chambers babazze. Mwenna bakola ekiro muyinza okulako olwaliro benkya ng'emmotoka zijja fanga n'endala zitambula nnyo ez'amagye bajja kuba bafulumya abaana abo abayisibwa obubi okubakyusa okubatwala mu bitundu ebirala then bali bamaze okujja okukebera then bano baliko bakomyo. Kino kifulumye leero DDG oba GMG genetically modified general bibiragiro kuba kati ye commander overall commander our orders. So radio code yayisedda wonna buli ayina safe house nga mulimu abaana abakuba obubi abatali ku record bonna babajjemu. So ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo njagadde president akitegedde nti ngenda kusaba olwaliro president mufune ekiragiro kya court mugende mu kyale makomera gonna okuli Kitalya Luzira Kabasanda aniyo kuba abantu bali gana makomera ge tumanyi wali abaana bali makomera amabye nnyo era ebintu bino byonna bikolwa mu Buganda wokka tewali walala. So ye mbadde njagala okusooka okuyisawo president agitegere bulungi nnyo then tulyoka tusimbule eroza security alert nayo giyisizaawo. Ensonga endala nsuspectinga gye bujjako katono wandibaawo akabenje k'ennyonyi mu airspace ya Uganda naye nga akabenje kano kayinza okutwala obulamu bw'abantu nga 4 ku 5 ba government officials. I suspect kano mujja kajja na kuzomwe ziri 17 mwezi ogw'okuna mwaka 2026 sorry nchiddamu resident nakuza mwezi 17 omwezi ogw'okuna 2024 nsuspectinga gye bujjako katono okuwaawo akabenje k'ennyonyi mu space ya Uganda nenga kayinza okutwala ba government officials. Bwetegeza government official muntu alina akolera government simanya to what level ne suspecting okubeera okusinzira ku sources zange ne feelings zange mujja kasalayo mujja kaza ennaku z'omwezi zibagambye nkoze jeno to government officials ekyo nakyo mukitegedde. So ne Ssaabasajja Kabaka naye agifuniddemu mujja kitegeera. Kati awo tuvuddewo katugende ku nsonga endala eyatuleese. Kansoke mbasomere eggulire lino abasinga obungi
muyinza okuba amawulire nti mwagala bako abalaba ensonga zino mu myaka emikadde nnyo baaziraba naye abasinga obungi temwaziwa matu omugenzi Paulo Muwanga yabagamba mujja kitegeera Museveni katutta obuyinza mujja kiwulira n'omugenzi Njuki eyali awandiika akawa eggulu bayita Shariati yabagamba abaana n'abazzukulu bajja kubonaabona lwa Museveni eggulu lino yaliwandiika ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omunana 1992 eggulire no eryali aligula siringisi 2.5 eggulire lyali ligula nusu 2.5 omugenzi Njuki yawandiika eggulire lino lye bayita Shariati abasinga omungi temwalirabako Shariati omugenzi Njuki era Museveni yamugjawo lino eggulire abasinga obutubaga nti tuwuludde mu bintu bino naye nga mwe temumanyi Shariati liri eggulire twalinawo musizi twalina amawulire twalina musizi mwe mumanyi Bukede na New Vision simanyi ready paper amawulire gaaliwo nga tugasoma Shariati we yaliwo waliwo musizi waliwo ngabo ezino njuba time kino ekya Sematimba kya Jowa no njuba time olwa Sematimba jjano ane obuzava aluddewo kati amawulire era agalemesebwa okukola omuli obuzava nono Shariati n'amawulire amage gaali googera amazima ebisigadde byonna fake nozo kitegedde bulungi so mugenzi Njuki bwati Museveni yamutta ku mawulire ago kati bono bakanjala musindike eritandikano Kizza Besigye kuba sitera nnyo okwagala kwogerako era njala bugende gy'oli ritandikano Kizza Besigye amanya gange nzirumbuye Munnayuganda atasala mu kigambo kyenjogedde ate atatya muri life ne bw'oliwo nsinkanye batusinkanye mu ggulu oba mu nsinga Uganda ekyuse nga bwenjogera ebigambo byange tukuwa ekitiibwa mu by'obufuzi by'obaddemu n'ebbanga ly'obaddemu kituufu naye okola ebintu ebikulabisa ngaye twali twakwesonyiwa kuba nze nalagira bakomrade bakwesonyiwe naye tukoma okukuleka ate osiriwala gw'omu ku kabinja k'abantu 27 abagenda mu nsiko ne mutta akakadde kalamba ak'Abaganda essaazi lwe muwalana emulemesa n'ebyobufuzi eyo si ensonga eri bweti weesimbawo emirundi 4 mu by'obufuzi ku bwa president nga teri akulemesa kubanga naawe akati wakajja ku Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala eyalemesebwa olw'okuba nti exercise boxes zaali teziwona n'agamba lweba nemesezza okwesimbawo ndagidde amaanyi n'obululu bwange mu bweritandikano Kizza Besigye but for you oganye okuwaayo akatiko muntu omulala that is wrong but my main problem is enfunda nnya ze weesimbye gy'emyaka 20 lwaki essaawa zino ozannya jangu nkwekule lwaki gw'omu kabinja 27 abaatandika olutalo luno wiiki tegaali 27 mwali mu bantu abasukka mu 1,000 oli mujaasi omutendeke omanyi gye bajja emmundu omanyi gye batendekamu abasirikale omanyi n'okufunamu funds otambula ogamba Museveni tasobola kuvaako nakalulu si bwe kiri mu nfunda nnya ze weesimbawo wali tomanyi basuubula mundu wali tomanyi batendekera abasirikale wali tomanyi bagula kombati buli kimu okimanyi lwaki gwe akimeta akalulu kasobola kujjako Museveni tewasobola kukozesa tuyo nga gw'omu ku 27 okulwanyisa Museveni the way how you did to remove Tito Okello Lutwa and your button essaawa zino Kyagulanyi yakeesimba otandawoza na myaka 3 you are trading him omwetololo okola kino okola kiri the same theory yogira baka ako takasobola kujjako Museveni naye ate naawe oli mu kuba campaign so who is fooling who bwobanga ako takasobola kujjako Museveni nga you are campaigning era ng'olina candidate mundi eryasirukwago ani goba ofooling lwaki togamba abantu bamu tinafunye mundu nina n'abasirikale tugende mu nsiko oba tugende mu kitundu butujjeko Museveni leka kusiriwaza bantu twakuwa emyaka 20
omanyi okutendeka abasirikale oli musawo mutendeka ne Kyagulanyi n'emyaka esatu ginnawo you are trading him ogezaako okulemesera ovuddemu akantu tekajjako ate oba tekajjako Museveni okola kimbi obufuzi kandi oweegendereze naye nakwesonyiwa ne weegendereze ebintu by'okubuzabuza bannayuganda tubikooye we are fucking serious gwe nkuvuddeko Muganda fessanya mwamulayo kye bamukoze buli kimu sijja kumuzaayo naye kino ekifaananyi kyankubye ennaku Ssaanya bwe yayogeddeko mukomera ng'alaga obutali bwenkanya bamukuba emiggo vidiyo mwagirabye naye tosobola kujja musibe mu kaduukulu n'omuwalula ng'emikono gyo misibe giri mu mpingo ekinnuma nti omwana emikono gyabadde mu mpingo ekifaananyi abasinga obungi temwalaba vidiyo tosobola kuba musibe ng'emikono gye giri mu mpingo. This is treasonous. Tosobola kuba musibe ng'emikono gye giri mu mpingo talwanye naawe akugambye bugambi nti kyemukola kikyamu tetulina misango obujulizi bubuze n'abagamba no Balamu ne baminisita bali bajja mu kkomera nga batusuubiza otuwa miliyoni 2 n'amayumba naye nga tetusobola bikkiriza kubanga si kye twalwana tulwana nsi yaffe kati omuntu okujja obagamba ekizibu kyammwe ne mukuba emigo kubanga ayogera mazima temwagala muntu ayogere gyokoma okunyigiriza nnyo ennyindo omuntu n'otamuwa bulinza kwogera bw'abaluka bubi ne buba olidde emmere n'olya amagi n'olya ebinyeebwa n'olya kasooli n'olya ffene n'onyako ekikopo ky'amata olubuto bwe lutuuka okkuba engalabi n'olusiba ekiva mu kusiba ogwo omukka bwe gufuluma baliwo bona bayinza osaasaana kyemugezaako okukola. You are trying to close each and every avenue but time will come omuntu akyasobola nti who is who tosobola kuba mwana munno ng'ali mu mpingo. This is inhuman. Tosobola kuba mwana munno ng'ali mu mpingo. Wuyo ali mu mpingo ziizo ali mu mpingo tosobola kuba mwana munno ng'ali mu mpingo olwedde musibe tagenda kudduka ali mu mpingo. Akugambye mututuukirira mu kkomera mutuwa miliyoni 2 watezi miliyoni 2 n'ennyumba gwe n'otukanoga tetusobola mbata kubanga tebalina address mwabajja luddawo okubakwata mwabaluma mu maka gaabwe balina endagamu that means enough address balina family relatives oyagala tuga mwasaba bannakenya batalina address batalina ndagamuntu. These are Ugandans abalina ba relatives abalina emikwano abamanyikiddwa ne bogenda ku Google n'osachinga Sanya ojja mufuna ne wono osachinga Nabukenya ojja mufuna ne wono osachinga ani ojja mufuna bante bakyetaaga kunoonya togenda banoonyiza ku face no global bamanyikiddwa mweke nyiri mwakola ky'abanyi obatunda mu nsi yonna n'okuba mwana muno ng'ali mu mpingo olw'okuba ayogedde amazima. This is wrong. Chicha James Birungi Emma Katabazi genetically modified general kitawo yosere mututi bahabula tobasira mutano wa karekezi bina bintu bimukola bijja baddira. Remember abantu bamukuba be bananyini nsi you are foreigners muli ku visa za gwako dda. Hitler was there, Mussolini was there, Gaddafi was there, Mobutu was there. Where are they? Mobutu tamanyikiddwako na mayitire n'abaana batamanyikiddwako mayitire n'ebyobugagga byali abbi okwetoola Congo yonna tekyali amanyi gibiri. The same which is going to apply to you. Museveni ayise when that we speak right now temanyi sente ze temanyi bugagga bwe naye nga bw'okebera ku gogo omuntu asinga obugagga mu Africa ye Museveni sente yazijjawo yagira mu lugabire
nga ne kakawunda suti kalimu ebituli n'okulya tasobola okulisa na fooko nga n'eminyira gikwata mu ngalo right now mumulira buli kimu time is going to come buli kimu kikyuke. Whom are you going to explain to you your nonsense? Tewali kubanga people bitter. Now no government mulante baba sekira people bitter mbabuulira. Bwe mulowooza na bwe mugenda kimaliriza na kutta, that is a total nonsense. Bwe mba temusobola kutuula mugate naye abantu betubonyaabonyanga be bannannyini nsi ate nga bali mu Buganda bwe tubasinga obuzibu gwawesa where are we going to pass? Tekuli asobola bba amagezi ago kubanga muli basiru ate era mwayonka basiru era mwayonka musiru. Teri mubbi akubira ndulu ku kizigo tabangayo ne mulyoka mulete malaya zammwe okuva e Rwanda ne beesiba ku bannayuganda nga zo okufumbira omusajja missoni yakumutta. Abasajja n'abakazi bagwa mu binaabyo kati okugwa mu kinaabiro it's a new trend muna obulwadde kubanga it's a mode of killing edegekeddwa ku seemwayi. Buli kyemukola kyonna mugenda kifunako kopi. Kati bano be bazadde mujja bawulira wadde naye baana mmwe mbasaba mugume tewabawakkiriza olwa miliyoni 2 tebagenda bibawa wabula mugume oba kufa mufiireyo naye tebagenda bawa 2. Wakiwulidde? Awe tuli tugenda mu maaso vidiyo etandika butandisi. Mayinza enkwata mpola information yange njala gikwata mpola. Ndowooza kati katugendeko ewa Anita Amongi. Sinagenda mu kitabo. Mukyala Anita Amongi mukyala Magogo. Nkulamusizza okansubira nti bulungi gye baleko gy'otosaka engalo. Waliwo akayimba k'omugenzi Paul Kafeero akagamba nti toli wa kitalo nga ggwe bw'olowooza twali tulabye abanene emirembe engalo. Wattu baakuggyako kitiiyo kugenda kutikka lole ya mukyanga. Oba okimanyi bulungi nnyo mu Luganda. Baakuggyako ekitiiyo ne bakuwa kijiiko okutikka lole ya mukyanga. Oba baakuggyako ejjambiya ne bakuwa ejjirito okusala omuvule ku bintu by'okola mu Parliament. Njala soka tegeze eggwanga ekijju nno mujja kitegeera ng'obudde bugenze. Anita Amongi mulalu psychopath. Gwe nonye ekigambo ku psycho Google kye bayita psycho omuntu gwe bayita psycho. Anita Amongi mulalu mujja kitegeera ng'obudde bugenze omusajja mukazi muli mulalu psycho. Anita Amongi is a psycho mulalu mujja kitegeera ng'obudde bugenze. Ebikolwa by'okola n'effujjo n'okutiisatiisa bikomye. Speaker Anita Amongi Nalongo Sologeti oli mulalu we psycho. Okujjako abatasoma face expression body language ne toni y'omwoyogerera n'engeri gy'omaggula mu maaso n'engeri oli mulalu oli psycho. Ku misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ku makya matiritiri gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo wali mu luko olujjawo gy'olwo Ssennyonyi nga Mayiga akimanyi Mpuuga akimanyi naawe okimanyi Museveni akimanyi nga ne Ssemwaya ekimanyi Museveni akimanyi nga mulinze bulinzi breaking news Ssennyonyi afudde. Twawalaga emmotoka nitubalagana ne musirikale ne mondo ya Ssennyonyi mmoloka yayonoleka. Omubaka omwazze nakugamba tulina okwemulugunya nti omu ku ffe agenda kuttibwa waliwo ebigendo n'ogamba nti who is Ssennyonyi more important in Uganda? Mama Anita Amongi oba Anita Amongi surrogate. So you think you are more important in Uganda than who? But now Uganda will share equal rights. You are a public servant. You are in that office on behalf of Ugandans. So tori wa kitalunga gobolu woza nti gwasinga amaanyi. In fact, Ssennyonyi is more powerful than you. If you want to prove, if you want to be proved wrong,
Ssenyonyi is more powerful than you. First and foremost, oyina emikono emichafu, history wa mikono michafu. You are a government corrupt official nense kumanyi. Emirundi emekaje bakumye visa ku international level. Kubanga bakumanyi. Kati toli wa kitalonga gobolowooza. Kansokenza nyaka tambikano nga bayisawo claim ya Ssenyonyi omukyalo no byayogedde ne wagenda kuta few moments later. Omwa mukyalo ne yavayo na agamba nti bagenda kunzita. Ne yabisa ku social media mweze sikana nga information enjirina. I am happy that I'm not on social media because I don't want. Kano sike kano. Kakano ulira bulungi nnyo. No, wano yasiraga nti ali happy tali ku social media. Yagambye I'm happy siri ku social media, but few moments later guy yono parada amogamba no oyina Twitter handle. Naga wait a minute. Na monjakazi ndabaga nti ono mukyala psycho yerabira byayogera bako omulalu yerabira nnyo. Kati kambaza nyire kano. Nga Panado mugema mubuulira. Ulira. Speaker, mine is on assassination attempts on my boss Rob. Yesterday I heard him saying that you see his life is at stake, it is in danger. Maybe there could be assassination attempts. He's my close, but I don't want to lose him. Maybe he can clarify on that because we don't know. We don't know. My boss. He's my boss. Who is your boss? Who is your boss? Rob. So honorable members. Assassination attempts. Honorable members. A joke if someone says assassination. Honorable members. Let's not play to the gallery. But a few moments later. Let's not play to the gallery. I am seeing a lot of things. If there is an assassination plan, go and report to police. Who can assassinate a person? For what? For what? Of what value are you? Of what value are you? What? Let's not play to the gallery. Anyway, if that was talked in the bar, maybe some people are taking something. Atuse n'ogamba nti Ssenyonyi alina mugaso ki mu ggwanga yaani talina value nti bayinza okubanga babyogeredde gye badde banyola omwenge ne babyogerera eyo ntebirina makulu naye mu kavidiyo kano ogenda kuwulirako few moments later ye kennyini mu bigambo bye ng'akubagana empale ndooza ne kwolwo yagenda ne mubwengula embeera ne zikyuka ng'atidde omwogera bwe bagenda mutta mu kavidiyo ke kamu wano mayinza embeera ne information wulira. But I am saying, for me, those are things that should not even come here. Prime Minister, do us a favor. Because today, they will assassinate one person, tomorrow you hear they have assassinated me. Now I can officially tell you, I have only shared this with the leader of opposition. I have got an assassination report wanting to assassinate me. Yes, it is not a hearsay. Follow it up with the Minister of Internal Affairs. It is a reality. Yes, up to now. Madam Speaker. Micah is still followed up to now. Madam. And whoever thinks is going to assassinate Anita, I was put in this chair by God. And if anybody wants, may I have my village to go to. I was put in this chair by God and I will serve until I get tired. Mukawulidde bulungi nnyo kati ye kennyini bwe yafuna assassination report oba information yagamba leader of opposition n'amutegeezako n'ategeeza nesimanyiseemu ebikoze bitya n'amalizaga nti Katonda yamuteeka mu ntebe awo kati kansoke nga badde mu few moments later ye nga Ssenyonyi yagenda bagenda mutta ye n'awakanya olw'okuba nti omukazi ono amanyi mission Anita Amongi. If that government changes very soon, our information is going to get out. Ojja kusubira mu ICC International Criminal Court and records are there. Kubanga sema tesobola kuddukana records zonna amaloboozi records zemuteekayo ne mission zemukola ku ssimu nga mukubira abaseemwayi mukubira ne Museveni. Ani alina okuggibwawo, ani alina okuttibwa. Kansoke nkabaddiza wano few moments later mukale njala kumanya naku za mwezi
Kati zaali enaku zaali September 8th 2022 September 8th 2022 yewe yagambira nti ye baagala mutta. Few moments later kankabaddize wano katono nnyo mukawulire. Few moments later, because today they will assassinate one person, tomorrow you hear they have assassinated me. Now I can officially tell you, I have only shared this with the leader of opposition. I have got an assassination report wanting to assassinate me. Yes, it is not a hearsay. Follow it up with the Minister of Internal Affairs. It is a reality. Yes, up to now. Madam Speaker. Micah is still followed up to now. Madam. And whoever thinks is going to assassinate Anita, I was put in this chair by God. And if anybody wants, may I have my village to go to. I was put in this chair by God and I will serve until I get tired. No problem, until you get tired. Kyemmanyi konti okubeera mu kifo ekyo kiri timely. Tekiri forever, kiri timely. Isn't so? Bonoonya formula bwe bakola ebizigo bya Carolite. Formula eyo erimu chemicals nyingi. So, Anita Amongi was black. But when Anita Amongi sees money, bleached. But the process of bleaching herself, she ran mad. Kati mularu. Era kati sayiko. Anita Amongi achali muavu, yali muddugavu. Bwe yafuna sente ne yeyerusa. Bwe yava okwerusa kati chemical zamuyingira obwongo. Kati mularu. Ffe tujja bibagamba mujja biwulira. Kati munyabo. History wo ne Mathias Mpuuga tumumanyi nti yaliko boss wo. Mathias Mpuuga tekiniki gyakozesa kuva mu DP tugimanyi. Tukimanyi nti ojja mu parliament yomu ngoli confused somehow somewhere. Kubanga you are serving all 4 months or 3 masters at a go. You are serving Magogo as your officials bank. The same time you are serving Mpuuga. Kubana kyo tukimanyi kati. That's why Mpuuga kati afuse bodyguard wo. But in the process, ojja funa obuzibu. Ojja fuka confuser. Amaanyi goyogeza no ku appointing Mpuuga omulebeza mu office. Naye omusavinga mwesavinga, no problem, enjoy. Enjoy your mosquitoes. But very soon those mosquitoes will become influence mosquitoes. Tujja bazika. Tetugenda kufana mwe, tetugenda kulwana mwe. Nesinga jore senya tusibwako obuzibu buli kimu tukimanyi. Kati saga ya Nambole nga sinagenda obanso kembalize Nambole nzije ku vice wo. Tayebwa mukubbe ettaka. Doza katusoka tumalize Nambole. Ekituufu kiri nti tukoya ababbi ne ssente z'omuwoomusolo okuzibba nga gwomu ku babbi. Odidde akakundi k'ababbi okuli Mpuuga k'otambula nako. Ladies and gentlemen, ekisaawe ky'e Nambole ssente zonna ezakyonoonebwako ssente babbanzire. Olw'okuba nti ddiiro no Magogo mwali bba Anita Amongi. So he's trying to cover up mukama we Janet ne bbawe Magogo ku ssente z'okubba essente z'ekisaawe. Kyova olaba yagenzeyo n'alambula n'aleka Mpuuga amukolera report nenga byonna bakola bya kiyaale. Kyova olaba bamubuuza lwaki osindikayo Mpuuga ng'ataliko question mark mubbi. Ababaka okutukiza ensonga y'omusimbi oguswa mu buwumbi obwegabanyizibwa Mathias Nsamba Mpuuga yali akulira oludda olw'obula gavumenti ne bakomishona kiddiridde okufuna amawulire nti sipiika Anita Among aliko obuvunaanyizibwa obujja bwe yawadde komishona Mpuuga agambibwa okuweebwa akasiima k'obukadde 5 nti ate yaba anoonyereza ku mulimu ogw'okuddabiriza ekisaawe ky'e Nambole gavumenti kye yasaasaanyizaako obuwumbi 97 n'obukadde 7. Omubaka Jonathan Odor owa Eruti County yeewuunyiza
alaze engeri komishona wa Parliament akyaleebuukana n'ogw'okuwuutanya obukadde 5 nga yaakayita kasiimo ate okubeera nga yanoonyereza ne ku ssente ez'ennamboole. So for such commissioners now to come and purport that they are now going to represent the House in asking questions and accountabilities, yet they have failed to do their duty of reporting to this House how they awarded themselves that money. Oduri yagatiddwako omubaka owalinga South Alion Yoke Hodria ng'ateesezza nti bakomishona ba Parliament abaliwo mu kiseera kino bonna beetaaga okugibwamu obwesige. Let them refund the money they awarded themselves with. They must refund and they must resign. Omubaka wa munisipaali ya Kira Ibrahim Ssemujjunganda asoose kuwakanya nteekateeka ya Parliament okusindika komishona waayo okunoonyereza ku by'ennamboole ng'agamba nti ogwo mulimu gwa bukiiko bwa Parliament ne baminisita. Yo sigenda genda kuba no yenyiyo omu ku bo n'obusungu bungi nnyo. N'obusungu bungi nnyo ku bantu bano. Kati wulira ono omusajja gwe bateeka mbu yakulira ekise mu kubba ssente wulira byayogera. The doctor had a land title for that place within Nambole, and he was asking for 2 billion for compensation. Even he had written to the office, high office of the president. He came with the letters. I have those letters there, asking for compensation, alleging this and that he is the witch doctor for this Nambole and the Uganda or Buganda. But we knew really he was just trying to, get money from the government, if really anyone wanted for money. Now, when we went ahead and I got directives from my spiritual leaders, we told him he left without any pay. No, because he had no grounds to be compensated. All right. The doctor had a Gentleman, amanyago kanganonyo wano. I have all my records. Mwena abadde bangobera for long time mbadde njogera ku nsonga z'ennamboole. Ensonga z'ennamboole zo mbadde nzogera ku nga n'obujulizi mbulina. Kati ono munnamagye gwe baleese ono omufere ayogere bitakwatagana. Nga Parliament egamba mbu baasasula omusawo w'ekinnansi. Wulira bagamba part of the 97 billions approved to remove Nambole Stadium or to renovate Nambole Stadium was used to compensate and vacate the custodian, the witch doctor of Omusambwa Nambole to allow the work going on. The more 3. Lieutenant Colonel P.S. Kidimuka, P.S. Kidimuka, the UPDF project engineer in charge of Nambole Stadium. By the way, the names also explain itself. Kidumuka. Afande Kidumuka, how are you? Why are you so Kidumuka so much with the words? We have evidence and proof that Anita Amongi, Janet Museveni, the Nambole manager, and the Muhoz. These are the thieves behind the 97 billions of renovating in Nambole. The Musawachi Nasi, the witch doctor, wasn't paid. But your names were called Chidumuka. Maybe they forget to call you Chidumus. And I still have my records here. Mr. Chidumus, Kidumuka. I still have records here to expose you. Oh, these are all on records. I have each and everything. Nobody you paid. N'abantu mwabasibire ne musiba ekisakati nga badda Uganda bayita wansi wa myala. Records zirina wano. This is part of the records. Nambole yenna ali ku ttaka. Era nga basuubiza enkya bakomawo. Ekyo gibadde emiti nga gikomeri waggulu. Balese basuubiza enkya bakomawo. Wano zino nnyumba za Kabaka nga ozirabe. So Afande Kidumusi,
sijja kumalayo busijja kumalewe afande Kidumusi oba Kidomole Nambole Stadium, the entire land of Nambole belongs to Buganda Kingdom. That is Buganda Land Board. You didn't consult anyone unless you paid Mayigandhi's group in Mengo. The so-called Musawa Chinasi, you claim that you paid the money. Timumu wako na chikubamba dengo bila information yeyo. Mwako zisomojana na mwayawenga DPC. Wewe yogerere. Okugoba bantu bano kutaka. So here is the Musawa Chinasi. Kala abantu bazibu mu Luganda nkubulire bano bazibu nnyo. Ensonga zonna baali bamanyi nti bamaze nange okunsanyaawo ndoza mu bebatta baali bamanyi nange ndugendeddemu ne balyoka bakyekola ettaka ly'owabagamba nti ery'ettaka si lyammwe ne Mandela yalirekawo ng'akimanyi lino si lyabwe olwaleero baalifuula eryabwe era lyeri bakozesa emirimu egyo gyonna gy'owulira ekisaawe okugaana okwo. That is the witch doctor the Musawo Muganda you paid. Nzayogera naawe abasirikale bennyini baatugamba kanaakafo kafulomu kagundi kabaavu tekaliiko muntu ayogera mazima tekaliiko muki wabula bakaagala bakawambe nga bastate oba simanyi bayita bastate agent be baba bakitwala ekyo ekifo era banyaga kinyage naye nga kigassa abantu bangi abalabika nti ba mu state house era neewuunya okuba nti bagamba nti basasula ng'abaasooka ekatooke wali babasasula masasi ne babakuba okuva ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 11 ez'akawungeezi amasasi ne galyoka gasirika era emirambo 22 ne gigwa nga be bakola ekyo. Kaakati ffe ate abaali waggulu mu kifo ekitaali kya kisaawe batolobye naffe ne batwala ekiseera nga balaba bibalemeredde era lwe baasembayo ensonyi ne zibaggwako ne bakyusa abasirikale emirundi ng'ena ne baleeta wooda ng'oyo Kidemuka yalagira. Nze ayogera nze mwanje Kyalisi era nga mbatunuulidde bwe nti ne balyoka bajja batandikira ku miti gyonna egy'obutonde egyaliwo ne balyoka bayiwa ne gye twasimba gyonna ne bagitema naye nga manyi nti alagira ne wooda kwe ziyitira ye maneja w'ekisaawe mwali era ye yabaga nti ettaka lyaki lya kisaawe bw'abanga tayogedde nti ettaka lya kisaawe kituufu kisigala kituufu kiri nti baali bakoze missoni nga bali wamu kubanga ne MP waffe yakirimu MP bwakibeeramu era ye omu mu kusayininga. MP gwe boogerako bamumanyi. MP gwe boogerako mumanyi owakira municipality Ssebuju Nganda. Yoyo MP gwe boogerako nzize nkola programu ya Nambole ne Kasokoso yonna gye bagobya abantu ng'ono Kidumusi afande Kidumusi bakidumuko oba kudumuko oba simanyi nalumuso is just talking about nonsense and no mama Sadole niwulira nga bakoze programu y'okukola ebyo ng'agambu bagenda kola kisaawe ate yabalirira ne seminti era yakola ku programu za seminti ezigisiba ekisaawe n'ezigenda okusiba ekikomera ekyo kyonna ebyo byonna ye yabirimu. Neewuunya okubanga baga nti baatusasula nga tebakubangako ku lukiiko ti abantu mwenna ababadde ku ttaka lino we bamenye mwenna ababadde ku ttaka lino we bamenye mujje tulabe mujje tutuule tebakikolangako ebbanga lye baakikolera baatuwamba okuva mu Gwokubiri nga 2 mu kiseera kya COVID ng'aweddeku era bwe bamala otuwamba mu kiseera ekyo mu kutuuka olwaleero we baswalidde nga balaga nti bakola kisaawe ne bo baali bazze kutwala ttaka tebaali ku bya kisaawe. Olwaleero baga nti basasula naye tutambudde gavumenti yonna nga buli bw'otuuka mu bayamba balooya baani bonna nga buli bw'otuukako bakuga nti totawaana ekyo eky'Ennambole totawaana kirimu abantu tebategeerekeka totawaana kati ne twewuunya mu gavumenti yonna bwe batugambira totawaana buli bw'otuuka totawaana
kitegeeza nti tukola bya bwereere tusirike bakole kye balina okukola. Naye ekiswaza omugagga kusesemantula kyewuunyisa olwaleero kubanga kaakati bababuuza ssente ziri luddawa. Simanyi naleese maanyi ago kubabuuza ssente ziri luddawa ne batuuka okwogera nti twazuwa. Omusawo yali akulira omusambwa Namboole. Ekisawe si ye Namboole. Omusambwa gwawo ye Namboole. Naye kyewuunyisa era kitiisa. Ekisaawe kiganye essente ze babawa ze balya. Nsaba busabi singa ddala paalamenti ebeetuula nga bwe bagituuzizza ne boogera amazima. Tuyinza okulawo information erina nnyingi tunagiddamu olulala kasita mutegedde. So Speaker Anita Amongi, Narongo Sorogeti, Sodorini, hope you get the real information. We have information here and we have records. Nkugambe tujja kusiba gwe. Tujja kusiba olengejje n'ebizigo bikuggweko. Okavalinga muhozi ne Janet n'obubbi mulimu ne mubbawo magogo. Ekisawo mukikoledde emyezi myaka gijo nene kafu yazze negamba kino kifute kisobola kutuuza ndo mpira gw'abaana abato ogulu ku mutendera gw'ensuna kati sen mubadde mukola mulimu ki mission yali yakubba ttaka naye ettaka limutagenda kutwali mu mpali ya manju mu nsawo y'emabega oyo maaso buli kimu kikole aya basi mukikole ffe tubalinze niyo obubbi bw'okubba ssente z'omusolo ssente zemubba zezigula amataka ga Buganda ssente zemubba ne muzikolamu ne mutisa abantu naye tujja bakwata muziriko dizinzirina gwe mbavudde kaawo kubanga okimanyi bbaawo Magogo y'omu ku baffera bali mu Uganda. Magogo is a senior corrupt conman mu Uganda. Ekinsi ekimali yabba ne tiketi z'omupiira gwa Uganda Cranes bali bawadde abawagizi okugenda okulaba omupiira gwa Africa Cup of Nations. Sewanyana n'amuwaabira olw'okuba nti Anita Amongi yali mu system bamulemesa okumusiba. Lwalibadde wasibwa ddwaga kasajjawo kakampi kalinga kufuru. Kati awo tuvuddewo katugende ku information endala. Mukulu Thomas Tayibwa gye baliko gy'otukusako engalo. Munnange nawe tolina kubeera mu ofiisi eyo kuba nawe oli mubbi. Onootera kati kubba mpitambi nga tugisaze wakaveera n'ojja n'ogibba. Wakuba omusajja wawumema emiggo ku ttaka kw'olinga nawe wabba libbe. Tovudde ku ekyo gwategeka amateeka gwamenya amateeka. Omukyalo ono bambi anoonya bwenkanya mwabbetta gwennyini wabbetta kalye. Ne mukwata bbawe ne musiba omusajja tamanyikiddwako mawokire. Kyokka teri asobola kugambako ne bagenda ku poliisi teri asobola bagambako kubanga gwe speaker mulina abaavu. Naye ffe tujja balabisa mu ngeri esooka mpola mpola. Kansooke nzanya akatambi kano mukyalo nga mukwata bbawe then oluvannyuma tulyoke tugende ku katambi k'omukyala kennyini ng'ateekayo okwemulugunyako engeri gye mwakwata bbawe. Thomas Tayebwa mwenna muli babbi, you are criminals. Gwe deputy speaker ne speaker muli ba criminal. Owulira kitumulu ettaka lyaffe lirya kitumulu kati lye baagala tukwatira mbu bamusibe mbuwata from above nenajja lya Uganda negamba bannayuganda basindika obutambi abannayuganda ne basindika obutambi kati essaawa zino mbu batukwata Thomas Tayebwa twagala ttaka lyaffe olina ebikumala you were deputy speaker oliyo mu kkooti kuyamba batalina n'okozesa bano ba hooligans okulabya abanaku ennaku. Why Uganda? Why my Uganda? Why? Ladies and gentlemen, omusajja bamukwata Tayebwa yalagira omusajja bamukwata tamanyikiddwako mayitire oba amugjamu ensigo oba amugjamu amaaso. Omusajja tamanyikiddwako mayitire nannyini ttaka omukazi ali mu kulaajana. Kamwe April dakiika 2 mutegeere oye Tayebwa no yamyuka ate oli Anita Amongi ono mukyala yono wano. Gange nze Lubunde Esther mvuddeyo okujja okwekubira omulanga eri ow'ekitiibwa deputy speaker owa Uganda omukulu Thomas Tayebwa nga ssebo nkusaba ompa omwami wange, ssebo nga nkusaba otuwe ettaka lyaffe. Olina bingi ekituufu naawe okimanye ettaka lyaffe
buli wofisi yonna tugenzeeyo tugaanye okuyambibwa. Omulundi ogwasooka gwe nakola vidiyo nga nekubira omulanga eri Afande Nakalema yajja n'akwata ababbi b'okozesa nziza Patrick ow'okubayita n'enkubito Alan ne baba bakabatuusa bwe bati ku kkooti nga balaga ensi yonna babakutte nojja n'owa orders to maintaining a status quo enkeera omusajja oyo nziza Patrick n'agamba nti oyo Nakalema muwala buwala tasobola kubaako kyaŋŋaana kukola noddamu n'osigala ng'okola bye wali okola. Abantu ne baŋŋamba ŋŋende mu kkooti ne mu kkooti gye nalaga looya wange ne bamugula ne bamuwa enguzi ne bamukwata ne bamuwa n'obwa jaaji kati ye jaaji w'empiki Padoko Gerald Padoko kati ye Gerald yani ye jaaji w'empiki kyekirabo kye bamu okubeera nga applications zange taziteekamu tateekamu byonna ebyetaagisa balooya bo ne balyoka baŋŋamba nti baŋŋamba siina wano mu Uganda lwe ngenda kufuna kuyambibwa kubanga ne bajjaaji bo be bajjaaji naye mbeegayiridde negayirira Uganda negayirira President Museveni tetulina woofiisi gye tutalazeemu watugamba wagenda mu nsiko okulwanira Munnayuganda ne kuno kwekulwana abantu abandi badde ekyokulabirako mu nsi yaffe kati tunuulira obulamu omwami wange bwalimu omwami wange yakwatibwa simanyi wawaali is missing abaana bange bali wano naye ddala nsaba buli Munnayuganda yenna afuna ku vidiyo eno onsindikire vidiyo eno eri Tayeebwa mubuuza ekibuuzo Tayeebwa Deputy Speaker ow'ekitiibwa ofa ki n'ensi taata ofa ki n'ensi ekyapa kiri mu mannya gaffe n'omwana ali mu lubuto gwe nnina akimanyi nti eryo ettaka lyaffe abaana bange bonna bakimanyi nti eryo ettaka lyaffe abantu bonna ababeera entebe kubayita bakimanyi nti eryo ettaka lya Dr. Makwaiti era tugenda kubeerawo kubanga ettaka lyaffe n'olw'ensonga eyo buli Munnayuganda yenna ng'osobola okunyama n'onsindikira vidiyo eno n'etuuka eri Deputy Speaker of Uganda musaba taata njagala mwami wange simanyi wajje mwamututte nenjagala mwami wange njagala ttaka lyaffe twagala ttaka lyaffe ettaka mukimanyi nti lyaffe nenegayira ow'ekitiibwa Thomas Tayeebwa olaba obba amasannyalaze kati ate ettaka naye kankubuuze Thomas Tayeebwa bw'ona obodde Rwanda ng'ova mu Uganda ofubutuka mu Buganda ogenda disombera ku kiyoba Tayeebwa bw'ona obodduka okudde Rwanda ettaka ogenda disombera mu Wirubaalo mu kaveera k'ebitaano oba akakira 5 ebizimbe byogenda biteeka mu box ya KFC muki kwe muli comfortable nnyo manyi mwakimala mwakikubaye buli muntu mugenda kujja mumpameko mugende manyi mwakimala mwakikuba no worries gone mujja kubisesema buli kimu muzimbe kalina ku mataka g'abantu gwakola amateeka ate gwomenya amateeka olina ne safe house mukwatira abantu sebo kale Omunyarwanda weyagalidde ku malalo ga Kamuje Omunyarwanda weyagalidde ku malalo ga Kamuje ni wansi waliyo Kamuje ne Kamuje yaleka abaana neyagadde bannange mumuina amadu mumuina za kedi mumuina polisi mumuina abalamuzi mumuina amasomero mumuina bananyiri nnyo mukati mutwala amataka muina tiro kya chambers mukola buli kimu kimwagala nenze mbuza ettaka ogenda ditwalira mu kaveera ka 10 oba ebizibe muri bipakira mu box za KFC mu bitwale Rwanda henze basasi de basajja mmwe manyo kutasoma okusoma nenga tulina magezi kintu kibinyo Thomas ola wabba masanyalaze ni ate ettaka wabba masanyalaze gosobola okusasula ni ate ettaka ni Abanyarwanda muri babbi naye mugenda kufuna kye mwagala in the near future mugenda kufuna kye mwagala awo tuvuddewo. Alright, okusinziira ku baana demonstration gye bataddewo nga bali mu kkomera nga bali mu kaguli ka military court ne Makindye. Ekintu kino kyanyizizza nnyo genetically modified general Muhoozi n'agamba abaana batuswaza batya ku international level ne beekalakaasa nga bali mu kooti y'amagye. One thing Muhoozi, let me tell you one thing, tosobola kulwana mazima. And taking those younger boys to the military court martial because you want to scare them off to talk about the national issues, that is wastage of time.
Army uniform is like any other uniform. Just like you are holding guns. That's the difference between the army uniform and the other uniform. If it wasn't those guns, you are nothing. Itemulina chimulina. Muhozi woyimiro bange sawo ya pambe yisemu enkuba. The likes of your father Musale. Nimusebi, you have nothing. Just gali mundu ye bagandi mulina amanyi. Temulina amanyi. Nothing you have. Ezo uniform ngendala zonna amanyi gamone just mundu temulina kirala. So bwanga abana bagumye bali mu court martial nga tebatya ku that extent ekigenda okujja mujja kitegera mujja kikwasako mikono ebiri. Mu busiru bwe yagambye bwati. These boys have exposed us. How dare they come in the court, they start making noise? So, treat them harshly where they are. In fact, let me instruct, say my boss, to silence these boys slowly by using of lethal poison, because we don't want them to shout for us. So, kwe kwawulako bali abataano ne abatwala Makindye omugombaga nti yafudde, abasigadde bagenda bakuba ebutwa mpola bagenda kufa silent. Bayinza n'obbata naye nga mu process y'okujja okuripoti nga tebajja kumala bbanga ddene kubanga he authorized of killing them silently. So you are ordering people to be silenced by injecting them poison. No problem, you do that. The world is watching and these videos are there. You had your time of repenting, but you have failed because you have cow mentality. You think you are the Alpha and the Omega of Ugandan politics because you are holding guns. No. No problem. Mubakuba obutwa. Time will come zino video zijja kuvaayo, evidence jeri moja kitegeera. Tugenze maaso. Wichi okutandika ndowooza omwezi gulinga gutandika nzize enkuba ekigambo ky'okusibaga abaana baffe bannayuganda. Kamba wamawulire ge nasembye okufuna okusinziira ku sources zange. Wetwogeredde essaawa zino bannayuganda bo ebyokubasibaga bamu babiganye era loza n'abayitayitambe tekyali bintu byakugamba abantu beebuusiza baganye. Ogwo gwe maanyi g'abantu, ge maanyi gammwe, ge maanyi g'abantu aboogera. Tewali muntu ku nsi asinga kutya kumwogerako ng'abantu bano wammanga. Omunyarwanda n'omulugo batyo okuboogerako ku expo nkiddamu. Mu nsi yonna nedda ku lukalu lwa Africa omuntu atyo omwogerako abantu batyo boba ye munyarwanda n'omulogo. Bwe twavudde ntukuba ekibooziboozi kya vaccine kino, we twogerera essaawa zino mu saturation seemwayi yo nga yo obutwa bwe yabadde esigazizaayo yabadde esigazizza emitwalo 79 nga bakiyita yellow fever yasigazizza obucupa emitwalo 79. Jukira ku seemwe wali factory y'obutwa kati gye baagiza wasigadde dose emitwalo 79 naye nga mu saturation okusinziira ku information gye bafuna balemeseddwa almost million 2.5 eza dose gizibalemeredde. Kitegeeza ntukubye wansi million 3 ez'abantu zibadde bagenda okutta. Mu bufunze tuba tukubye million 3 ez'abantu zibadde bagenda okutta tuzilemesezza. Kati gwe bagenda okusibaga bakusibage ku lwo tetugenda ffenna nze banziika wali ttanda kiwambya gwe gye bakuziika gw'omanyayo. Ne repercussions oba binaava mu kubagema mujja bitegeera. Nze nkuwadde information kyekiri mu society kati olwaleero kubanga tomanyi ate atamanyi abeera muyizi muyigirize ate tetufa ffenna embuulire tefa yonna ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Mukulu James Birungi, Emma Katabazi, Lubachooya, Abel Kandiho, Kahanga Mohanga, those are you Banyarwanda guys.
Whatever you are doing against we, the Ugandans, you will pay heavily. Because at first we shall close the border between Rwanda and Uganda. Kapat. Seal and close. Reje munaita. In case there is a government change very soon, kusoka kugala border ya Uganda and Rwanda, close. Abata fulme with the first hours, nga mujigala. It's easy we can identify you. Mujja tuwulira. Chemwokola na fe kitujjo bakola. Kamateeka agaliwo gegendo bakola yako. Kusoka kugala border ya Uganda ne embassy ya Rwanda mu Uganda mujigalawo ne mugaba sola musoke mu fulume abatasola kufuluma mujja kitegeera. Border yo kugala embassy ya Uganda mu Rwanda ne border no jigala. Mujja kitegeera. Katna ovuddewo. Njala mumpitire omukulu wano gwe bayita Bebe Shit oba guyita Moses Salidandi bidandi wa bidandi sali Bebe kululu waje baliko ssebo. Kansulenti oli bulungi. Ennaku zino omupiira olina obusungu bungi nnyo ovira ddala kugumba naye obusungu buno bannansi bamanyi gye buva. Bannansi bamanyi obusungu gye buva. Kati kansuke mpulira eggwanga. Munnange omukulu oyo yakisookera ddala nakugamba weesojja banda Uganda bajja kujja information otye ng'ensi temanyi. Kati kanku exposing olwali ensi etegeera ekisookera ddala. Omukulu ono bonna babulidde ku Sunday banakoze video bagamba nti alina ebimutawaanya ye ng'omuntu naye mulina kye mutamanyi kino wano wampanga. Mutabani we omukulu gwe bayita Alani Hendrik Sali. Munna eggwanga lya Canada yamu maviza omwaka oguwedde. Kati obusungu buvira ddala ku kasomyo. Obusungu buvira ddala kasomyo era omwana ono kikyamvirako n'okunywa drugs n'ayika Windows. Obusungu buvira ddala kasomyo naye atayagala bazungu. Kati obusungu yalooza mu Kyagulanyi yamulemesa Kyagulanyi yalemesa omwana okufuna visa oba nopo yalemesa okufuna visa. Obusungu buvi mutabani oyo Alan Hetsmay Hendricks ali bamu maviza ya Canada. Guy na uli obusungu buvira ddala eri wansi ku kinyuzi. Kati yalooza Kyagulanyi akola ki? Yamumisa visa. Kati manyi nze nkwa information bulenji kulekerawo ne weenoonyerezaako. Yagezaako nnyo okutwala omwana we Arsenal mu recruiting e Bungereza naye era ne bigaana. Kuba omwana alimu endali mwana ali katosobola kusamba Premier League ng'olimu endali. Bw'otuuka mu ggolo nabe emipiira esatu ng'ani akuwa omupiira. Bw'otuuka Arsenal ewandika ow'endali bw'atuuka mu mpira kati nga baguli olwo mu kikatono kuba ggoolo esembayo ng'otula mu ggolo ng'otandika endali omuwenda bangu mu Premier League waliwo beba bwendali nga waliwo omulema mu Premier League. Famira mwerimu ebizibu aje kolimira. Kati birebiga byengendo okugamba siri yange bya musasi. Nkiddamu ebiga byengendo okugamba siri yange bya musasi. Era ensi njagala ebiwulire bulungi nnyo. Naawe ali ojja binoonyere bino bya musasi siri yange. Wulira bulungi nnyo. Ebituufu ku Bebe Kulu bino bya musasi. Ekisookera ddala kitaawe gwe bayita kitaawe wa Bebe Kulu. Wulira bulungi nnyo kitaawe wa Bebe Kulu mumanyi bamuyita Bidandi Sali. Yayagala nnazaala wa muwala we. Bya musasi gwe wattinkudde. Kitaawo Bidandi Sali yayagala nnazaala wa muwala we atya. Bidandi Sali ayina abaana n'ababaganda baabwe n'abamuganda we. Kati waliwo omuganda gwe bayita Ibula Sali. Mutabani wa Bidandi gwe bayita Ibula Sali. Ng'ona wadde awangalira bitundu by'e Masaka.
kati Ibula Sali mukazi we nchiddamu Ibula Sali mukazi we ne maama wa mukyala Ibula Sali mugana Bebe Kulu taata Bebe Kulu yamuwujja ekiwojjolo n'amweganzikako muwulira bulungi nnyo kambasomera omusasi nga bwe yampadde information eno eyeekolera kansule kuno kuolinawo onoonyereze gano ga musasi kitawa Bebe Kulu yayagala nazaala wa mukazi wa Ibula Sali muto oba muganda wa Bebe Kulu oyo abeera mama wa mukazi woono era ng'omukyalo oyo looya mu Masaka mpulira bulungi era waliwo omuganda Bebe Kulu mulago bayita Sali Moses ng'ono ali mukono waliwo omuganda Bebe Kulu gwe bayita Moses Sali nga naye ali mukono nga naye yawasa ate omukazi gwe bayita Nassali muganda Bebe Kulu nga wangalya mukono bamuyita Moses Sali mukazi we gwalina bamuyita Nassali Moses ono Sali mukozi oba mwoki wa Holding naye amaze n'omukazi emyaka 20 nga tebazaala wabula kyebajje bazaale omwana wano mu COVID gye buvuddeko emabega ensonga lwaki bamaze emyaka 2 nga tebazaala olw'ensonga nti babakolimira oba senga wa Bebe Kulu yabakolimira nti balizaala mwana ye nga tannafa era bw'atyo senga wa bano yamala kufa ne balyoka bazaala omwana olya bulungi nnyo era mu kintu kyekimu Bebe Kulu bw'amanya ebintu bino yanyiiga nnyo era teyaziika senga waabwe naye ng'ate senga waabwe ono yabeeranga nnyo ku bivulu bya Bebe Kulu nga yasinga okumulogera ebivulu bino bikwate naye teyamuziika era kigambibwa mukulu ono sente wabatadde sente mu nsawo okuvaayo olina kumala kumwokyako kabiriti sente zikole ki ziveeyo era omusasi nayogera mu maaso n'agamba taata wa Bebe ekiwaatule wali si wawe olya ettaka eryo siryali lya taata Bebe Kulu ettaka lino bali balirekedde muzzukulu wa Kakonge ab'ekiwaatule mubamanya abatuuze b'oku era abantu ekiwaatule bakimanyi era omuvubuka oyo gwe bali balekedde ettaka eryo baamukola ebikolo by'akaloko kalenzi n'ayiika Windows era basinga ekiwaatule bamumanyi bamuyita Stede yali olina okubeera nannyini ttaka omutuufu oba gwe bayita Badman baamuloga n'ayiika Windows okutwala ettaka eryo lyonna era Stede mu kuzunga talina mukwatira nsalu babanga ddengulu ng'amwongerako omulagala ng'ayiika Windows bano nga batwala ettaka teryali lya Bidandi Sali kubanga bano basalawo okuloga bulozi era kyovula omusajja ono alina ebisiraani biyitirivu talina kyakwatako kubanga senga waabwe yabaloga n'abaleka mu kati ne beewogoma bibadde bya musasi kati ebisingawo ze oyagala nkuleetere nagamba na information ekwatako ng'omuntu ne twagamba weesonyiwe struggle okola bibyo ne walema kati obuzibu bwammwe buviira ddala kugumba kenzirako okuwulira ng'okola story enaku kyagula ngenda kuzzaayo mpaka ebutambala gye musibuka kitaawo gy'ava nkubuulire taatawo yajja n'ani mu Buganda jjajjawo azaala Bidandi Sali bajja abantu 3 bajja abasajja 3 okwali kitaawo jjajjawo azaala Bidandi Sali okwali omusajja eyali azaala bano ba Anas Kaliisa ne Kimu Kaliisa okwali n'omusajja azaala Sheikh ani kana kasajja kambega ka Museveni let me see amanya ngalina
azaala Sheikh Obedi Kamulegeya n'omusajja omulala owokuna bajjajja mwe baatuukira Butambala era baali bapakasi bono yagala bisinga unja bikuwa ensi etegerwa kimuyita sali era lwaki kitaawo bidandi sali teyayogerako kigambo kabaka adde okwagala kubwa kabaka wa Buganda kubanga mutuyinako ennugu nenga obuuze ennugu yaki yensonga lwaki toyagala kyagula kuba musajja Muganda ye ennugu yongeera y'abaana baakabano yensonga lwaki bw'otandika okwogera toyawukana ne genetically modified general toyawukana na baakabano enjogera kubanga ebyafe bikola ki ye ennugu eviira ddala ku musaayi gwa kabano ennugu eviira ddala ku musaayi gwa kabano oyo si essali era kyova olaba King Sayaga nti omwana yani mwana yessali taata byalugaba mubuuze King Saya kiyimba akimanyi yakijjawa baba tuma information basirika busiti omwana yessali taata byalugaba abantu balina information basirika wakitegedde bono ddamu okwasama nja kuddayo Butambala ndeta amanya abasajja bajja bana nkumenyeddeko basatu jjajjawo be yajja nabo okuyingira Buganda gwe mulyoke mwetuuma essali kati ennugu gy'oyogeza n'ebisiraani by'olina kubanga okimanyi naawe okimanyi toli Muganda akwata mu netiwaka muleke mukitegedde bulungi kati abatamanyi kansooka embalabule mwenna bw'omanyi nti oli Muisiramu mu Uganda ng'oyagala enkyukakyuka omusajja gwe bayita Sheikh Obedi Kamulegeya mwesonyiwe musajja Munyarwanda era mbega wa Museveni 007 eyo firimu ya James Bond ono Obedi Kamulegeya bw'omanyi nti odiringa naye ng'oli Musiraamu buli kyokola kimanye nti n'Abasiraamu bonna basinga obungi bafudde ono yabadde abawaayo Sheikh Obedi Kamulegeya kubanga naye waakabano oyo Obedi Kamulegeya waakabano bano beemanyi yeyita Kamulegeya naye waakabano ku family member gy'okuwakana na buli kimu nja kugirayo history mukulete mukubire ku mmeeza mbagaye bajja abasajja aba bajja bagoba luuma mpaka Butambala gye baafuna obuddamu ne batandika ensi yeye ennugu n'ebiralisali gyalina kuki ku Bwakabaka wa Buganda njagala oleta video nga biralisali wera ku Bwakabaka wa Buganda tubabuzibo buki zamutegedde otinkula entalo ng'osula mu nnyumba ya madinisa gandabirwamu tojja bajire byafaayo tubakube ku mmeeza kati omwana w'omuva visa ne kikuluma nnyo biki nakyo kikuleetedde obuzibu naye tofaayo ojja kuba bulungi kubanga ffe ebintu tuba nabyo wano mu information n'abasasi tubalina n'abasasi tubalina ffe tujja balaga information mugitegera abatamanyi ono Henry Saliyo ono yayiika Windows ng'ekizibu kyava ku mu mavisa noza nadda ku biragalalagala nazo music ng'agaanyi yoyo mutabani we mukitegedde bulungi nnyo kati ndowooza abasuubuzi buli kimu kibagambye ankebereko eno okay kyengenda okusembyayo kikino mu ddakiika entono information namujja gifuna ku Friday gwe wenna ng'okyalisa ebijanjala empiso muganda wange mbagambye buli muyenyige mu kwekalakaasa kuno mwawulidde nti bagenda kuleeta omusolo omupya ku ttaka mu buguzi bw'ettaka niyo omusolo mumanyi kyegutegeeza wuliriza bulungi nnyo omusolo ogenda okujja ku ttaka omupya guli nti gulimu ebitundu bibiri bw'oba otunda ettaka ng'olitunda mu kyalo gujja kubaako ne percentage yanjawulo waliwo oba otunda mu municipalities mu bitundu ng'ebyo ebibuga oba tawuni nayo percentage eba ndala naye nga jje ne bagenda kugamba nti okukola transfer y'ettaka yonna ng'okola transfer buli eka y'ettaka gy'ogenda okuba ng'okolako transfer bagenda kuba kukyajinga 18%
kitegeeza nti bagenda kukyajinga emitwalo 18 pa eka eyekola Uganda yonna worldwide mu byalo eyo mu byalo kati bwe tujja mu urban centers oba municipalities bajja kuba kukyajinga miliyoni 4 eza Uganda buli transfer ekyapa gyogenda okukola. Gendo kibuuze kali mulandizi oba omuntu ina akola mulandizi ajja kukubuulira. Bagenda buli eka gyo transferring bagenda kuba kukyajinga emitwalo 18 buli eka y'ettaka. Kati bwe tudde ne municipalities mbibuga buli eka y'ettaka gy'onookolako transfer oba business y'okutunda ettaka ng'erimu ekyapa ejja kubanga okukyajinga miliyoni 4. Naye obuguzi bw'ettaka buno anaaba atunda ojja kubanga oteekeddwa okubanga oyina kye tuyita number revenue authority bagiyita batya eno kosasula omutini namba ojja kubanga oyina tini namba kijja kwetaagisa okukola transfer oba okutunda ettaka oba okugula ettaka ng'olina tini namba ng'olina okusasula omusolo ogwo butereevu nga tonda bw'ogenda kugowalira. Mukitegedde bulungi awo tulaga bulungi nnyo. Oyite okubanga olina tini namba gw'anaatunda oba atunda ettaka oba agula ettaka ojja kubanga olina tini namba ya Wano batojirina transaction bagala tandika kati kuba kyajinga buli kimu. Walo kye nayogera ko liti bateke emisolo mingi nnyo. Yes kigenda maaso na yate tulinda baga bateko omusolo bateko n'omusolo mu kwepicha bajja funa sente mbadde sikimiti omusolo gye guli. Omusolo gwo kwepicha gye guli mumanyi baguyita omusolo gwo kwepicha. Bagenda kuwakana. Munanga buli munanyini yenna ine ekisuza abantu. Ekyo tuyita lodge hotel. Buli muntu yenna ayingira mu hotel bw'ati bwe papa. Sente zasasula kuliko omusolo ogw'oyo omuntu ayingidde mu lodge on daily basis. Oba mu lodge oba mu hotel buli ayingira mu hotel eyo. Revenue erina omusolo gwe mujjako. Genda obuuza ina hoteli oba ina lodge ajja kukubuulira. Baga nti hoteli yaffe eno nti okusula nti emitwalo 25 nenge badde ya mitwalo 25 gya gavumenti. Genda obuuza ina ebisulo wonna municipalities zonna mu Uganda ogwo omusolo gye tebasobola kukubuulira nti gyeguli. Namaze kukola search nifuna abantu bange ne banyonyola banga ati omusolo gwayogerako kuwepirwa oba sababu okutanzi wakugwa kwepicha no ne buli muntu ogusula mu lodge mu hotel guliko omusolo. Mukitegedde bulungi nnyo. Yensonga lwaki lodge kati zino z'omu Katanzira kati zagenze ku mutwalo oba ku mitwalo 2 bajja kati bamujjako 13. Naye kyemba mmanya nti bannanyini ebintu bina basinga obungi ate be bo kati atali bo bebasasula sente empitirivu. Ekisira kigenda tuuka nga nowa tax buli musaabaze gw'oteekamu sente zaakuwa sente kujja kubaako omusolo n'ababoda kigenda kujja buli bizinesi yona kigenda kujja nga buli transaction yona gy'okola ku sente oba otunzi oba service yona otekubanga olina omusolo gw'olina okusasulako kigenda kujja very soon, very very soon. That is Uganda for you. Nambalirwa akugambye nti ensonga lwaki lodge zirinnya. Abimanyi babimanyi. Eri abantu abali mu Uganda nga tebali mu Uganda. Batambula nga tebali mu Uganda. Ngibintu bino tobitegeera. Nabana basuuzi baga aba network kala kasente mugenda tono ne business zaffe amaze baga nti munnange nno kiribwe ekiti baga lindako na kino kiribwe ekiti ntiye kati bazuukuse so bagenda ensonga lwaki baba kyajinga obusolo buno gwonna wante bali kyalina gye bajja ssente ensaasanya yaabwe nnene ku nnyingiza ensaasanya nnene ku nnyingiza. Sister Rosemary kagambye kituufu anko bajjako omusolo Namugongo tulinayo big building
mugutegedde nabagaba bajjako omusolo gw'okwepica nga simenti gyeguli gugo gyeguli oli abaganda bange so mujja bitegeera kale bannange oba ogenze kwepica oba ogenze kwebaka buli mutu oguyingira mu hoteri wa muloki you have to pay tax gwe nanyini kuyingira tomanya naye ono wa hoteri yamanyi nti kati bebange badde ya 10 agenda kukyajinga 15 giri gye gya revenue authority gwe tojja kimanya era tebagenda tugwa nti kuliko omusolo bwe badde ye5 kusula jaga nti ya 7 ejebiri gya Uganda Revenue Authority gwe tebajja kiga nti guno omusolo no ekyo tuyita indirect tax omusolo guli munda gw'otasobola kumanya nga ye nanyini business yalina okusasula yensonga lwaki loogiza mmwe zirinye gye mugenda okwepiikiza okay yindi loogi eri ya muntu akabanga yegumu kanaana yes kanaana ka Yoseeri kalwaba ogwo kasali musale Mulunda William agambye ne kugali mpita kweguli ne kugali panga buuno mulundu bisibyange mulunda William bagende ne kugali mpita kweguli tusinkane ku Lwokutaano mukama bankumbire video wedde mugende mirembe